Mchala Phoebe, wenda kusaba ekintu kimu okukolera ko olunaku lwa leero. Njagala onyambe ogule butu eyo. Ate mu bitiibwa eby'ekitalo. Sikule motoka. Pata wano osike. She's opening up the boot. Kakwate matu. Kakwate ku matu. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Okay. Bamikwano tulwaniriza nnyo ono Engineer Ram chairperson oba chairman owa Imo Charity Foundation Uganda. Twogera wano tuli ku office yaffe esangwe Namagomba Kyengera Town Council. Sawa zino tugenda ku Bukedde tugenda ku surprisinga mukwano gwaffe muganda waffe former chairperson waffe Phoebe kuyikiriza era abangi gwe mumanyi Phoebe tikitoka akola ku Bukedde. Sawa zino alina amazaalibwa ge gye tuli tugenda olwaleero tugenda mu surprisinga ndooza ne ttiimu yange era mugenda kuba nga mugiraba. Enteekateeka yaffe tugenda kusimbula wano ku ofiisi tutambule tugende direct ku Vision Group awali ekitebe kya Bukedde tugende tusurprisinga omuntu waffe era okusinziira enteekateeka eriwo tulina gifts zaffe ebirabo byaffe mu ebiryomo oba bye yapinga muno tulinamu akamyu kaffe tukateeseteese bulungi nnyo era ttiimu yange ogiraba ekola bwezingirire okubanga ekalapinga bulungi nnyo. Akamyu omukyala oyo engeri nti mukyala mugezi nnyo tumuwadde entandikwa y'okulunda nga tulaba nti eno ajja kulabirako ko Imo Charity Foundation ffe twagala nnyo okuteekawo enkulaakulana abangi babisobolako bulawa kye baamuwadde ente. Akamyu kazaala okusinga ente era mu mwaka ndowooza aba akoze obukadde 4 okusinga ente. Eno keeke yaffe weewaawo tetunagikwatako nnyo. Sawa zino eno baloni yaffe ndowooza buli omu agiraba nti Phoebe era wetunaba tutuukiddeyo enteekateeka zonna mujja ziraba buli kimu ndowooza mukalaba kali so beautiful and nice. Eno keeke yaffe eno keeki yaffe ndowooza buli omu nga wagiraba lwakuba tetwagadde gisumulula nnyo naye mujja gira mu kaseera kayo akatuufu. Then gano mata
tugenda muyira Amatta naye ajja kukkiriza agambe nti ddala kyekyo. Omwana oyo wa mukisa akagenda nti wa mukisa tulina okumulaga nti n'amata gano ga mukisa. Ndowooza abantu abangi abaagala okweyambulira simanyi biki bonna banaaba amata naye ffe ebyo tetujja birinda. Ono munnaffe tumumanyi wa mukisa tulina muyira bya mukisa amaze buli nnaku aganaaba. Kaakati n'enteekateeka zaffe weziri nga bino ebintu byaffe ebiri muno. Tulina ka surprise kaffe akatinitini okusookera ddala tumutonedde laptop akolereko emirimu gye wakati mukyala watuuse emirembe gyafuuka gya digito agenda okubeera ku TikTok olina okukola emirimu gye egya bulijjo. Eno gundi laptop brand new ndowooza ne risiiti buli omwana aba agiraba brand new ndowooza erabika. Then awo wetuvaawo tulina ebintu byewano. Eno charger laptop, eno power bank. Laptop terina kuzikira n'omuliro ku ssimu kuba power bank y'amaanyi nnyo byatikiddwa kuva direct kata. Bino si bya Uganda byonna byenkulaga twabitise kuva kata. Then eno mouse mwana atambulizanga emirimu gye speed ku laptop wali ebintu by'okunyigiriza yabikoowa. Buno buyafoni ng'awuliriza. Then kano kasawo akaleeteddwamu ekyo ekirabo kyaffe era nako kavudde kata ssebo. Then nkutwalako wali ku mmotoka butyayo tuteeseteese. Enteekateeka y'eno ndowooza ba designer mubalaba. Ono tiimu Phoebe ndowooza mumulaba yenna migadde naki nusi enze Swabi ndowooza era mugiraba tiimu Phoebe. Ono yemu ku nteekateeka betugenze nabo ba designer bakyatukolako era tujja kibalaga wali nga kiwedde. Yesebo kati sawa yonna ddakiika ntono okuva wano mugenda kuba mulaba ekiddako n'okusimbula kwaffe byonna. Kati lwaki mumutwalidde akamyu? Twano mwawe tuli eno ye tiimu ya Imo Charity Foundation era nga wenjogerera ono ye mukulu Crash abandi bamanyi nga Rami Club. Ono spokesperson owa Imo Charity Foundation, ono president wa Imo, ono mukulu Julius, ono Mariam bamanyi nga Bujo era mbadde nsaba spokesperson anyanjulire tiimu ajjukise naye. Ladies and gentlemen, abana bekomedde ku mukutu wa Imo, big up on yourself. Mbalamusizzaako nnyo nnyini ddala mwebale kwekuumira eyo. Olunaku lwaleero tuli wano ku offices za Imo Charity Foundation Uganda nga bwe tusinzidde okulabika nga tugenda okukola surprise y'olunaku olwaleero nga tugikolera omukyala gwe bayita Phoebe. Eno ye ttiimu gye tutambudde nayo olunaku lwaleero. Ladies and gentlemen, bulijjo mbagamba nti Imo Charity Foundation tukoma kubeera mu bintu bya nnaku naye ate tubeerawo ne mu mbeera y'amasanyu as you've been telling you. Era gwe wenna oyagala okulabika nga okwatagana na Imo Charity Foundation Uganda ku nsonga za surprises tuzikola ddala bulungi nnyo ndala oyagala kusurprisinga maama taata mwana mwami gweyagala osurprisinga byonna tubikolera ddala. Olina ebitereke byoteeseteese ngaoyagala bireeta ku airport twale paka waka tukikolako bulungi nnyo ddala mu ngeri eriso surprising. So olunaku lwaleero tuli wano nga twesetinze okugenda wali ku Vision Groups oba ku Bukedde tugende tusurprisinge omukyala abasinga gwe musinga okutegera nga Phoebe TikTok ali TikTok kaka right now akola ne Vision Group. Right now abantu betambudde nabo be bano bammange nga mutulaba wetunekaaneka tunyumira kuba timulaba abamu nga bambadde kainfo naye tugenda bafuna ne mukulu Julius tugenda mukunda t-shirt ye ayambala nyume. Tuli wano ne president wa Imo omukyalo omulonde yakakasibwa buli muntu nti ye president. Tuli naye wano ndi wano n'omukyala gwebayita bujubuju abasinga bamanyinga Mariam naye wali wano si mububi
chairperson wange wali wanesi mu busy very set okulabika nga olunaku lwali tutambula wamu ne brother waffe Kuraisha yakajoininga foundation tubagamba ati bonna bali tubagamba bajoininga foundation oba tunaba kujoininga join the foundation and don't miss up with these big occasions zetube nazo nga tuzitambuza. So ladies and gentlemen, we are set right about now kulabika nga tusimbula ogenda ddala paka ku Bukedde TV and you're gonna be watching everything live. Bigenda kuba mubiraba byonna process paka ku Bukedde byonna mugenda kulaba. Eno surprise yeisokedde ddala okubeerawo ku Uganda mu style gye tugenda gikolamu because tebeerangayo ko yadde bagezaako okukola bu surprise bagezezzaako, but we have come with a new trend and a new style. Era kyembasaba kiri kimu mwenna batulaba bagenda kulaba ku YouTube, wherever you're going to watch us from, please trust us with everything as far as surprise is concerned. Tugenda kikolako bulungi nnyo nyini ddala. For now, I Dance God is Love, the spokesperson of Immortality Foundation Uganda. I say no. Omuntu ayagala okubegasako akola ati? Omuntu ayagala okutwegattako, ladies and gentlemen, you don't need much. Twetaaga nnyo kyamaanyi nnyo nyini ddala. Omukusooka ddala twabagamba Immortality Foundation Uganda. Just we are Tongole, Chabana Chewa. By the way, we are registered by the URSB, that's Uganda Bureau, Uganda what? National Bureau of Standard. URSB is Uganda Register Service Bureau. We are registered by the Uganda Register Service Bureau. That's URSB. Tuna certificate. We have everything here in our office. If you register with us, you're gonna not regret because everything is in a right channel. So, registration over the Toyota Foundation. You don't need much. Wetaaga kino ekintu wamanga. Buli mupya ayingira foundation osasula mitwalo 5 bweddu. Emitwalo ez'ettaano ziriko just okuyingira no subscribing omwezi gwo oguba gusoose mu foundation. Then omwezi oguddako you just pay 25,000. Bobo yagadde okusuusawo sisi the Charity Foundation. So nokasula kakadde bobo yagadde, but for the beginning sasula emitwalo 2.5. When you are entering sasula emitwalo 5. Then later oba yagala okwambala ofalinga nga bwendi mu t-shirt kaffe ng'onekanekanye bulungi, you pay 45,000 together with the ID of the foundation. Basically kyekikuyingiza mu foundation nga tutambuza ekintu kyaffe mpola. Omuntu ali ebweru ye abeegattako atya? Tutubulidde kusasula naye agenda wa abasanga ku platform ki? Alright, neyanze mukulu moderator w'olunaku lwaleero. Njagala okukakasa ekintu kiri kimu nti this foundation is basically an online foundation. Abaana abasinga obungi bali ku online and these are our online media platforms. Tuli ku Imo. Jangu ku Imo. Buuza any room jobo meetings ku Imo bagambe njagala ba Imo Charity Foundation Uganda. Almost in every room ogenda kubo tusanga. And then all the social media platforms ogenda tusanga kunga as in Imo Charity Foundation Uganda. Tusanga ku TikTok Imo Charity Foundation, YouTube Imo Charity Foundation, Twitter, Facebook Imo Charity Foundation Uganda. Bono ogenda kutusanga nga tuli live eta tugenda kuba tukuweereza. Ask us any question, we shall be in touch with you. Nekuwanda's just era ogenda kuwanda's just ogenda kuba otusangayo bulungi nnyo nyini ddala. Omukulu ali asobola okukwasaganya bulungi ekintu kyaffe kino. Batuweko ne president abeeko kyatugamba nga tunava. Alright, ladies and gentlemen, njagala mukkirize mbakwase president wange omulonde omukyala Shamira. At least abeeko n'ekigambo kyagamba abantu. Kyagamba eggwanga. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatuuliriza, abatulaba n'abendi nabo wano kansubire Mukama Katonda abakuumye bulungi. Abantu mwenna abambi abali eyo kansooke nakwebaza emikutu gino wammanga YouTube, Facebook, Imo, TikTok, timbebaza olw'obuwagizi bwe mwampa. Mwebale kukuba kalulu, mwebale kulonda, tweyanziza, tweyanzege. Tubakoowola mwenna abali eyo abatanneegatta ku Imo Charity Foundation, mujje mutwegatteko bya ddala. Mujje tuyambe
kyolinawo kyonna twagala buli kintu sente obuyambi bw'engoye olinayo ekidomola kyotaagala kasa kiba nga kikadde nnyo olinayo esefulya gyotayagala ekintu kyonna tukyetaaga bw'oba ng'oli eyo wandyagadde okutuyamba tunoonyeeko ku YouTube otunoonyeeko ku TikTok oteekamu Imo Charity Foundation Uganda ojja kubanga otuzuula tweyanziza tweyanzeke tusuubire kinga tutuuse awali Phoebe. Okay, kyetugenda okusooka okusuubira tugenda kusooka kusuubira ndowooza kwekanga tusuubire essanyu ate n'amaziga kuba ebyo ebintu bibiri bitambula wamu esebo naye nga ffe tusuubira mutobya anti Amatta wagalabye wano tugenda mutobya naye waali ajja kwejjusa ekyamulibaaza naye nga engoye twazitegesedda era naye tunaba tuyiye mu nviiri kakasa nti tujja mutwala mu saaluuni bamukoleko mpoze nga chairman oba omwogezi w'ekibiina ng'alinayo kyatugamba. Akatale keka tubasaba abantu mwenna abatulaba olwawo tubeesengeddwa mu kuyamba nnyina tulwawo tubeesengeddwa mu kuyamba naye tubadde tusaba mwenna gye muli tetujja kugamba nti twagala obuyambi naye tukatukozesa eddoboozi eryawamu nti tukwatagane tusobole okuba nga tudduukirira abantu abali mu bwetaavu kuba ekituufu baganda baffe bali bubi nnyo ebweru eyo olwawo kusaawa zino mutulabidde mu ssanyu Imo Charity Foundation byenna ebikola naye mbadde nsaba ffenna awamu tukwataganire wamu tusobole okuba nga tuyamba baganda baffe bonna gye bali kubanga ffenna tuli bannayuganda aliwo obubi tumuyambe leero kyoli enkya kyange leero kyoli enkya kikyo so mbadde nsaba ffenna nga Imo Charity Foundation Uganda mutwegatteko tusobole okuba nga tuggusa ekirooto kya bannayuganda abali obubi. Will you still love me? Would you love me when it's hard and the life's falling apart? If the things that we was new are long gone, if the blue sky starts to gray and our memory fades away, and our memory fades away, will you still love me? Will you still love me? Will you still love me?
ukasunda basi oli wa bei toli wa laisi uleteye Gucci oba Versace oli quality toli muchimpule njoba over China kasusu kali quality wabulon chamula wakala nyoela undi mumusai wantamuza lujegere kukagali olusituna nene muza tindo sani you brighten my day ulilo chamula mukwano inside you come my way ulilo sembera ulilo inside so let me wire away sakala kumanya my things alright tone unyezo kukwakalenyo kubo kuchanga na kukusala lenyo no lose tula nene uzazani ayakala omulunjinga kwe engele chiwato chocho wechikonda nebaza katonde ya butonda you brighten my day ulilo chamula mukwano inside you come my way ulilo sembera puli it's alright let me wire this I gotta go my it's alright Njagala nnyo okubeera wooli n'obeerawo omutima gubeeyo gy'oli njagala nnyo okubeerawo wooli n'obeerawo omutima gubeeyo gy'oli mpagadde nenga munoonya sirina sanyusa ng'omwana atoba amunyikavu buli kiseera n'omutima tegweyagala naye okuva we namufuna yansula ku mwoyo okuva we namulaba njagala nnyo okubeerawo wooli n'obeerawo omutima gubeeyo gy'oli njagala nnyo okubeerawo wooli n'obeerawo omutima gubeeyo gy'oli atoba atoba Passar
I'm here with the team Imo team, but I'm surprising. Yes? There you go. Yes. 31 no Phoebe, baby girl. Spokesperson. Alright, ladies and gentlemen, mwena omwekumidde ku mikulu gya TikTok wamu ne omukutu gwa Imo tubalamusizaako nnyo nyini ddala kansubire muli bulungi. Right about now tuli wano ku mpewo za Bukedde tuzze ku surprisinga sister waffe omukyala Phoebe olunaku nga tukyemu surprising in a birthday radio special though we have come kind of late naye olunaku lwe tutuuseewo naffe okulabika nga tumu surprisinga in a style. Amannya bampita Dennis God's Love spokesperson owa Imo Charity Foundation Uganda. Ladies and gentlemen, njagala okubasuubiza nti today is a big day for us as a Phoebe because tulina aba Phoebe diehards okuva wali ku WhatsApp group nabo baba tusazeeko tutambulira wamu ne ba TikTokers olunaku lwaleero gye bali live they're watching us live right about now ku mukutu gwa Imo and n'omukutu gwa TikTok. So ladies and gentlemen, mugenda kunzikiriza katono nnyo njaniriza chairperson wa Imo Charity Foundation Uganda abeeko n'obugambo bubiri gye nagenda twanirizaako omukyala Phoebe the birthday girl abeeko n'obugambo bw'atuwa. Thank you. Okay, bamikwano tubakulisizaayo nnyo yonna gye muvudde mwebale nnyo mwebale ddala mwebale okutubeera mu buli mbeera yonna nenne ffe tuze okukyayirako forma chairperson nze yakudira mu bigere esoko gyompeneka aga tubaniriza nnyo mikwano we tuli wano tuli ku Bukedde TV oba ku Vision Group tuzze ku ebisigadde byonna mujja bbira n'ekisaawa zino tukyanyumyanyumyamuko ne ka baby girl Phoebe. Mwena abantu ba Imo tubalamusizaako nnyo tuli wano ku Vision Group tuzze okusurprisinga birthday girl waffe Phoebe kwikiriza tuli wano ku Vision Group nsigadde nze president wa Imo. Church again, Amatta, please. Phoebe
diehards mwenna tubalamusizaako nnyo tubalamusizaako nnyo ddala. So right about now, ladies and gentlemen, we are going to a very interesting session. We are going to a very interesting part of the occasion. Njala Phoebe, soko sembere kwan. We are going to a very interesting part and we expect everyone to be alert. Go wonna otulaba totemya kuba tugenda ku party ekyasingidde ddala okubeera ennungi ennyo ddala. Njala Phoebe, ngenda kusaba ekintu kimu okunkolera olunaku lwaleero. Njagala onyambe ogule obutwe. Ate mu bitiibwa eby'ekitalo. She's opening up the boot. Tiamanya ajinywa na banene. So, ladies and gentlemen, we are just beginning our session tugenda kati kuchiddako. Ladies and gentlemen, abana mwena mukumidde ku mikutu zonna eza social media. We are saying we are live here at Bukede TV with our sister Muchala Phoebe abali ku WhatsApp ya Phoebe diehards mwena tubalamusizaako nnyo mwebale okwekuumirako. We are just beginning our session. We are saying happy we are saying happy birthday Muchala Phoebe. We love you so much. Omanya tukwagala nnyo ddala. The social media fraternity fenna tukwagala nnyo ddala Muchala Phoebe kyogosinga okutegeera. Right about now we are going on. Here with me is the chairperson of Imo Charity Foundation Uganda. Babata wakubidde essimu bonna tawategeeza muwala wammwe deyo wakolebwako mikolo. So ladies and gentlemen, tukyagendera mu maaso. This surprise has been a composition of very many social media platforms. Baana baku TikTok bakibaddemu, abaana baku Imo bakibaddemu, gatako n'abaana baku WhatsApp aba Phoebe diehards bonna bakibaddemu bulungi nnyo ddala. Tugenda okulaba nga tusevinga ku budde secretary tuleme okuleta inconvenience omu kifo. But ladies and gentlemen, let me introduce the chairperson atwale mu session eddako. Okay. Katugende mu maaso. Yes, bamukwano tubaniriza mwenna buli ali ku TikTok, Imo, YouTube, social media handles zonna manyi weetuli kuba ekyo kyo twakiggala nga Imo Charity Foundation awo wonna twefugawo. Mbadde nsaba ku ssaawa zino President owa Imo mbadde nsaba osooka olire emmotoka wali oleete akantu kaffe wali tulabe ekiddako. So we are still moving on, ladies and gentlemen, as we wait for the president okulabika nga ajja tukyagendera mu maaso.
it's all about happiness. Wanisanyu elijjudde, people are very happy. Phoebe musanyufu nnyo ekyo oba osinga okutegeera olunaku olwaleero. Mu mbeera eyo akantu kano mukyala Phoebe, actually si mukyala, baby Phoebe, akana kazaaliddwa. So tetukataddeemu nnyo magezi mangi, tetukataddeemu nnyo naye olw'omukwano gwe tukulinako nga social media zonna. So akantu kano kasaliddwawo okujja gy'oli. So tetumanyi oba kagenda kulagala kuba buno tubadde twagala gwe abaabwejjirayo buno bo tebagenda kukugambako kyakuyinza kukusonyiye anti akaana akato. Tubadde tusaba wabeewo atuyambako ku keeki eno ebeeko edda keeki eno bagituyambeko kakati ku ssaawa zino ogireese kakati ku ssaawa zino bambaye njagala tubeerewo ffenna mukyala Phoebe oba baby Phoebe akaana akazaaliddwa tubadde tusaba weekwatirire ng'akaana akato obwana obuto bukaaba naye kati gwe weekwatirire obuntu buno tubukuleetedde nga bubo eri mikwano gyo abakwagala baddayihaadi bo Imo Charity Foundation Uganda esazeewo negamba tukuleetere obuntu buno era tusaba obusiime mu butini bwabwo era okubikkula kuko okugjayo kuko. Amina. Omwana olidde ddanga olubuto olunnuma nemanya nti baana mwetandikire ye oyagala wonna tandikirewa ekirabo nalese kama soyinza okwagala njagala nnyo okulaba era nyamwe baana mwobuto nga lunnuma Kamanga munjiriza olukolero lw'okunjira amakyakuyinga Amatta oba mubisi bwanje ki bannange naye balamugafumbako ne kajjaba gabuguma wagayi azalina makansi anayina makansi nze kyoka mpujja okusala kano nsaze kano kenyimaji ebitengo bwe bitatu obwana obuto bwe bityo bubeera bwonoona. You guys, you got me what? Just let it go sala mtopo. So let's go ze. Bwobuuza getumira obutumizi risiti yange put the up top the what? Why the H? Bamaki. See guys, see. Dano risiti tebajja kukwata kukiriza Phoebe tegagana. Oh my goodness, Steve Imo, thank you so much. See obugalo Imo mbadde sirina kyemanyi papa simanyi naye naye kyenamukola simanyi tanyezeeko bwe tunyumya bwe tukola ki anzijemu mu gurupu simanyi kigana maaso naye kale basonyiwa abaana mmwe naye kale mugende mu maaso. Let me see this one. Sijikodesangako laputopu bannange kati kamu keka laputopu sijeka laputopu kulabenze nkwanjulire kakati ako kemulaba yekyajja egenda okuba nga teggwesaako muliro ku laputopu nange mbeera mu ofisi nakyengenda okukola naye nfuseeko mu maaso okutwala mu maaso. So laptop eyo gyemulabye alina okukola emirimu gyonna awatali nkenyera kyageeyo omuliro gulina kuba kweguli ssaawa 24. Thank you so much. Thank you so much. Ye bannange nakola ntya tunakola kyaffe ye abaabukedde
ke kano ka bag kabeera mu laptop ako mwogenda otambuliza laptop ye mwogenda otambuliza empapula ze zonna documents zonna naye otambuliza empapula za tiktok okusingira ddala twagala otambulizemu laptop ebeere safe olina okutambuza emirimu gy'eggwanga kiwedde kontenti yenna wali ate munakabugaana bannange n'ababa mbagamba mbayitako mpisawo laptop nakibagamba kambe makansi kaako eyo nga kabebi kaffe kakyasaanukula bakubiriza Immortality Foundation bannaaye totya nnyo totya engeri gye twakitegedde nti oluusi omukyalo ono abeera bize asobola okubeera eri mu distance kano kali ka wireless mouse otambuliza wali nga laptop eri mu ddiiro nkiraba tambuza obaanya yasonyiwa abaana mmwe nekale mugende mu maaso mukama akulaba teyazeege mita 10 ng'oli eri onyiga ogambye nti nga ndi ku buliri oli ku buliri bannange mukikoze baana mmwe kati ate kano kakiika mweno muli baana mmwe kakati kano ka power bank olwokulagira esimu ku tiktok twagalako essaawa 24 twalako essaawa 24 bannange teri kulekanyiza bantu ne bu ebiset kwebuli kiwedde thank you so much my fan thank you so much sibamayina bamanya mwateseza emitwe oluterwamu mu mbeera eyo kano ke kalabo kaffe akasemba papa agambye okakwate bulungi nnyo era ogenda kasumulula bulungi kasumululire wano oba kankwatireko wano gwalina okukasumulula gikyusiza kimanyi basonyiwa naawe obawaddeyo kano ke kalabo ka Phoebe ak'omwaka lwakuffe yatugambye tubuulira emyaka naye katugyererere gibagambye wagitugambye kale 11 gye yawogezza baana mmwe 11 egy'obukulu ogambye nti ekirabo kigaanyi sala busazi omu amaaso wano ku lutimbe akalabo ke kasinzewo gendako osooka sumulwe no bulungi ojja byonoona Immortality Foundation nebyo byekola nkwate bulungi obudde buyimiridde ku bukedde mazima obudde buze ku bunnaabo mazima nakyakukola mazima kakwate matu kakwate ku matu kasoba mikwano kano yenyini ati surprise akabadde akakulu ennyo omukyala ono mukyala wa mukisa mukyala mugagga omukyala wa mukisa mukyala mugagga mukyala gonna mu kimu ekirungi wewa nti ensawo zaffe zibadde enfunda naye fenga Immortality Foundation tusazirewo okumutwalira akarabiti kano kekate akamyumyumyo so mu mbeera eyo tusaba tekakulya kano okalunde ogenda kalunda igwe yabo ojja kalunda ngonya ziryaki Thank you so much, Imo team plus my fan. Okay, is it my WhatsApp? Mubade nabo? tubadde ne team Phoebe die hard ensi yonna nga Sinataka kubera specific. Mubade ne team Phoebe. kino kiri wakati wa Immortality Foundation Soko osome wano. ne Phoebe die hard soma wano Team Phoebe. ali kunkubira ne ka baby Yenzao. Thank you so much,
my fans, bana mwezi manyi where. Question we tukoze. Manyani nani woyi. Kateke mu box. Let me take this opportunity to thank each and everybody. Banange aba I'm fine. Bandai Pline Phoebe. Yani. Kukiriza Phoebe. Kukiriza Phoebe. Kukiriza. Yes. Sako tuwulire owulira otya. For sure, I feel so special because I was not expecting this. But it's subira mostly. Mbadde sisuubira tiimu emu kubanga mbadde simanyi nti no bayinza okukola ekintu kinene. Mbadde I was not in touch with them. Mbadde twogeranga naye nga twogera ne papa kubanga email yali ensumbuwanga. Kati omuntu abeera nkubira direct nekijjamu neŋŋanira papa ono oba olina kyoyagala ojja kuŋŋamba nga nja kikuwanga oba alina kyoyagala oba muntu yenna gwaba yagala nemuwa. I didn't know what you were planning. Thank you so much team Imo, thank you so much team Phoebe. Simanyi kiki kyakubagamba nakyabbakolera kuba nze bino badde sinsuubira mukazi wattu ka laptop nandika kutteko ddi neŋŋamba owange nandika kutteko ddi. But I want to appreciate you. Thank you so much for loving me, caring about me. Thank you so much. Do you have any questions? Owulidde otya nga bakuyira amata abantu sibadde simanyi walayi mbadde era mba kukimanyako temwandindabye baddiya abalungi nandibadde wambirigo naye okuba nti mbadde enfokasinga kukugulawo eyo nankanya. It's when you captured me walayi nze mbadde sisuubira nti nomuyinza nokuddira amazzi bali bakuyiridde ku amata babadde tebaganyiragirako kagabe mazzi awo wonna nga nepenawo nga nziruka kati mbadde manye ennaku zikoze eki zinseeko nga manyi bakuyirako olwo lwennyini. Fenno twakubalira twamanya tujja kugwa mu mbizo ng'abantu bangi ntugamba katutegeke special day naye ekibuuzo kyenkubuuza nga ssentebe ya Charity Foundation okoze otya okubanga omanaginze social media kubanga ekituufu oli mukyala wakulabirako eri abakyala bonna era twagala okutegeera okikoze otya? Njagala bagamba nti si magezi gange yadde entegeera yange tabadde nze kwanza simanyi how to do anything wabula just woba leading wa Katonda yakuyambako era ogenda olabanga sometimes omesinze up newenenya noga mukama nsasira but kuba nti omuntu wakuzibwa ne family ng'olina background ennungi ate n'ekirala ng'olina Katonda yakuyambako n'okola ki nosobola okubanga bw'oba otya Katonda tosobola kuvuma muntu munno tosobola kuwalampa munno tosobola kuwalampa abantu bakulu okitegeera bwentyo bwe mazeeko munnange segabadde magezi gange wabula Katonda. Kakati laptop ogifunye olowooza tukusuubira ogenda gikozesa ki kuba laptop ekola emirimu mingi kati gwe ogenda gikozesa ki namunanyamu byange mukazi wattu kulaba kyonakikozesa sijja bbulwa naye nga gwekyawala kasitendi mutaano webati nina ojjukuma kubanga kirabo kyange nina ogikozesa obulungi nnyo naye nga mwebale nnyo okunteekamu kasente mwebale nnyo neyanziza nnyo zaani maama nembasaba abaana mwe mubeera kimu mulekerawo ebintu byentalo si birungi mbasaba ekintu kimu baana mu obuntu obutono bunene obuntu waliwo obuntu obumu nga tebulina twemazaamu osegeera nemwawukana nemukola mutya woba olabanga ekintu ekyo tekikukostinga kireke kite mugende mu maaso omukwano gwe gusinga okitegeera era singa si friendship singa temuzze wano kitegeera saba naye mbasaba mubeere bumu oba oli akoze ekintu mwesonyiwagane mugende mu maaso okitegeera tukwebaza nnyo olw'omukwano gwewaze ebyensi ofuusa omukyalo ekyokulabirako era nga Charity Foundation ne tiimu Phoebe tukwataganye kana akatini ke tuleese tusaba okasiime mu mutima gwonna naye obubaka nga chairman wa Charity Foundation bwenkusibirira mbadde nsaba tovanga ku layini kyoliko ekyo kyekituufu tusaba omukama akuwa omwoyo w'okutegeera oyo omwoyo w'amagezi ate tukola nti oli mukyala wa mukisa okyasobola okusitula bangi kuba ffe tukyalako ku tiimu Phoebe buli omu ekituufu agamba Phoebe kyakulabirako kyaffe so okulaba nga tuzze wano nabo yebadde ensonga buli omu ng'agamba ffe Phoebe tetulina kye tumugamba so
mbadde nsaba osibirireyo bawala banno abali mu myaka gyo obubaka. Nze bawala bannange mbagamba ebyensi tebikwemanzaamu okitegeera omuntu bwesigala mu layini yo okitegeera Katonda agenda kuleetera ekintu kyo lekerawo okukwatibwa obujja ekintu kya munno nova mu mbeera noba n'ekiruyi bulwobera n'ekiruyi ku mutima togenda kubaako nakyokola. Look at me nze nasalawo ne ŋŋamba nedda I will not be at home nga sina kyenkola let me go and work. Nze gwe mulaba nze saagala kukola mirimu saagala kukola mirimu naye olaba nasalawo ne ŋŋamba bannange era namutwala ne bagala nali saagala kukola mirimu naye ne ŋŋamba nedda kaŋŋende ebweru nkola akasente era mwandaba n'embeerayo naye nga banempulira nga bantuma naye okuba nalina ekigendererwa kyenjagala nga I want to be something. By the way, I didn't think of these social media things era byonna byonna byajjanga mpeegeza lwansonga nasigala mu layini yange saayingirira muntu yenna nasigala mu layini yange I was doing sikaka nze in my life I don't force things sikaka I don't force things okitegeera byonna ebijja mu bulamu byange bijoyininga lugendo lwange nze mba ntambula ndaga nti mbeera mpeereza mukama ebiseera ebisinga just lwakuba mbeera temukirawo gyensobola sisaakola muntu bubi nabaye muntu munnange mukole kineeno ati ngamba oba nfunye oba sifunye nze me I'm going forward because me I was not caring about these social media things. I was caring nti wenfuna akasente kange nzire ewa maama mbeere ekyo that's all mbeemu akasente ngakola business yange that's all but laba Katonda wa wantuusizza because my heart was empty. By the way siina muntu gwe nali nkyayeko ku nsi kuno munkunyigidde era ndi ku mutima saagala beereyoza mukwano nkunyigidde era wetuba twogedde nga onyiziza wano bikoma waneno nendyoka nkwate kubo nenkola ki nengera neneyongerayo nsonga tekina kyekintwala ekyokunyigira omuntu okitegeera. So my people be lovely ebintu byonna bigenda basanga mu kkubo nga temumanyi just know this is my beginning. One day one time you will find me and I am out of the country kasiriwo kangense yamukama yes Mukama neddala lyantuteka ate nga zibu nnyo so bannange kyekyo so much for loving me. Kuukiriza banda twogere wagu kuukiriza mutwe wange ekijolire magombe lwaki ogiyiridde mu Phoebe mwennyini abe magombe bonna tubatumidde nnyo Dexamituusa Man Expert Imo Charity Foundation osegedde wenjogere essaawa zino owaye Petere suicide bomba. Anti tolina okwatana kubatofana sabuna Imo Charity Foundation tali ya buli jona kunya sodana bakuchisadana kuchengena korana Imo Charity Foundation babate sana ate tukikubana abendi babate kimu mukwate bongo muteke mutolero nga mukoze kasika cocktail Sebeja kuombera nyo mukabali. Kati ombera mukanda kwa mukenya ajatulise. Ajatulise iyo. Ageze magombe na yako maudisi. Ageze magombe. Yako maudisi. Kusonyi wenebe kusanze bonna. Yakadize kasokendia kano. Yende simu le mwapenge ya siri. Jamani ndise kutoka. Ando jogena.
nenga manye weba niwansanyusa nnyo ku happy birthday to you yasita banange ndongo ya nyume magombe olaba queen ya tugamba kalule tukube stand muziki leta onagwenata nnyo Immortality Foundation baye balete bakuli y'obusera abagigase mu kipooli bannaebitwale nze kulaba Uncle Miru ne Uncle Luba obadde okimanyi nti River Nile tuyoza kati nasimu ekini omuleke Victoria yakina kilomita 9 wakati naye balina Happy birthday to you. Happy birthday. Twagala tulisa ku kake. Happy birthday to you. Munnayi menero okugamba. Ogera kundisa. Ayina tulisa. Omwandisi. Bananyemisa. Munnayi sitani yakwanako Phoebe. Sitani yakwanako Phoebe buli okusaala. Naye aziruganaga. Wadde kayikuuzi. Mugende mukwala Phoebe. Onamala okwana Phoebe. Nagenda mukwana gwe bukuku nje kikipa. Hi, my beautiful people. Team have come here and they were surprising. Team Phoebe, thank you so much, Banang. Thank you so much. I love you so much. Tujja kuzamukuru. Mukana kuzamukuru. Mwazze mgroup bana mwe naye. Bindala kali move ngate kinaba kitya. Nenga lwakuba naye ngade busy ngera nonya wenyombera. Nasindikide ko boyfriend. After party. Munna business tumbula business yo. Ngolanga naffe wano ku Wonders Just ku sente ntono ddala olwofuna obukadde wa bakasitoma. Mulimu kigokola bulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko noti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.